Bali mbaba. Bano be b'obukiiko obuddukanya amasomero ga gavumenti n'abamu ku bakulu b'amasomero mu ggombolola okuli Bbaale ne Galiraaya e Kayunga abakedde mu lukiiko lwabwe olwayitiddwa akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti Dr. Danny Bubaale nga lugendereddwamu okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe mu nzirukanya y'emirimu mu masomero gaabwe. Olukiiko luno lutuuziddwa ku ssomero lya Bbaale Church of Uganda. Bano basoose kuba ttooki mu bice ebisinga okuviirako abayizi mu magombolola gano gombi okuva mu masomero nga bukyali. Okulya kuno kunafuwazizza nnyo abaana nti omwana tasobola kubeera nga asoma n'ategeera abasomesa be bamusomesa nga talya. Omwana bw'ava ewaka nga awulira enjala nga yakomye kukyagula okulya ne bwatuuka ku ssomero tabeeramu na mulaalo esoma. Tukitegedde nti waliwo n'abazadde abatunuulira ebyenjigiriza ng'ebitalina makulu ne batatwala buvunaanyizibwa bwa kusomesa baana baabwe nti nakyo kiviiriddeko abaana obutasoma bulungi. Abazadde abavubi bo okusoma tugenda tubategeeza butegeeza n'okubaagalisa okusoma. Lwaki abaana basoma? Lwaki tusomesa abaana? Omuntu omuvubi engeri gye baatambulanga ebiseera ebisinga leero n'avuba wano luli n'avuba eri katugenze tukibajjamu tulina osomesa abaana. Tom Serwanga eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga y'omu ku babadde mu lukiiko luno ategeezezza ng'ebyenjigiriza mu disitulikiti bwe bikyuse naddala mu ngeri abaana gye bayitamu ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Kayunga ku ntandikwa tetwalinanga n'abasomesa batendeke basobola kujja kusomesa eno. Twayingizanga abaana ba senior 4 netugenda tubatendeka mu puroguramu ya TDMS. Ekiseera ne kituuka ne tufuna abasomesa naye ng'abaana tebayita. Era twayitibwanga mu nkiiko genda embaala okuwoza lwaki abaana b'e Kayunga bagwa. Naye DU atubuulidde nti mwaka gwa 2024 abaana ebitundu 92 ebya Kayunga baayita ne baba nga basobola okuyingira secondary schools. Paul Rukande ategeezezza ng'abakulu b'amasomero abamu bwe batamanyi kukola mbalirira yaabwe naddala ku nsimbi ezibaweebwa gavumenti nti kino kyakusomozebwa ky'amaanyi. Twesanze ng'abantu bano oluusi tebaba na work plan, ng'abantu tebakola budget. So tubadde tubayitiramu engeri gye basobola okutandika okukola work plans ne budgets zaabwe. Ate era ne tubalungamya bulungi nti omwaka gwabwe ogw'ensimbi gwo tegutambula nga gwa gavumenti. Bo bakozesa kalenda ya etandika mu January n'ekoma mu December. Dr. Danny Bubaale akulira ebyenjigiriza e Kayunga asoose kusima mulimu obukiiko buno gwe bukola mu masomero okuyamba ebyenjigiriza okutambula era n'asaba okujjumbira enkiiko z'amasomero wakiri emirundi 3 buli ttaamu. Mu masomero agamu amatonotono osanga ng'enkiiko ezimu tebatuula okwejjukanya biki byandibadde bakola. So tubajjukiza nti at least buli bafunengayo entuula kulaba nti bejjukanya biti. Ono asabye abakulu bano okutandika okwogerezeganya n'abazadde b'abaana okukomya okumala gayisa abayizi okugenda mu bibiina ebiddako. Kirungi okumala omwaka n'amalako emyaka 7 P1 paka ku 7 n'abanga nga tasobole kufuna bubonero omuntu kumwongerayo buli awo kale ng'agudde okusinga bwa mwana bwandibadde bagamba nti uyo bamuyambyeko neyetegereza ekibiina n'asinziira ogenda mu kibiina ekiranga asobole ddala okukola obulungi. Obukiiko ekikola kino mu disitulikiti y'e Kayunga bubadde bwatandika dda okutuula ng'olwaleero lwe lusembyeyo mu nteekateeka y'ebyensoma omwaka guno.